Agavaayo mu ddwaliro Dr. Jose Chameleone kati munnange aleeta akamwenyu ku matama era nga yalabikiddwako ng'asobola n'okunyumya kw'otadde okutuula wansi awamu n'okwogera ogenda kuba ng'obifuna mu maaso awo era nga mutabani we Abba Makasa avuddeyo n'agamba nti mwe mwenna ababuusabuusa mbu taata we si mulwadde munnange ebyokusaaga mubiteeke ebbali ye taata we ekyamazima obulwadde bumuluma ate ye Alien Skin munnange Saidi Chiki amuleetedde akabasa era nga ayagala omukyala w'omumaka Mama Junior aveemu ndowooza amaka ye yabaagaddamu era nga ne Saidi Chiki omulala owa Alien Skin munnange olubuto lwe yali yamufunisa ate lwamaze ne luvaamu bambi mawulire si malungi n'akatono omugamba mukyamu ati mukya bantu bange kansubire nti muli bulungi ba mikwano nga enkola yaffe mbasaba video eno mugimpere like era nesaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Sofia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell emesibwanga byonna byemba nteekayo wano ku Sofia News Extra nenyongera okusabira mu mwenna abalwadde abakosefu tisaba ekisa kya mukama ati ekibatuukeko ba mikwano Sheikh Ashraf Dembe omusomi w'edduwa akola ku nsonga z'amaka oyagala kufuna butuuze bweru business so tezitambula bulungi obanga ogobye ku byokugenda bweru mukwano nga gwe bakulya buli ssente zo mukubireko enamba y'essimu era waate akulombereddwa munnange esigenda kulwisa nkutandise n'omulwadde Dr. Jose Chameleone ono amawulire agavaayo gassanyu kale galeetako akamwenyumwenyu ku matama kubanga omulwadde kati asobola n'okutuula asobola n'okunyumya weewaawo embeera tinaba kutereera bulungi nnyo nga we kyetaagisa naye nga kati tebyeraliikiriza nnyo ng'emabega kaawo. Is 5,000 enough for you not to go and sing for them? Yes. 5,000 is such a big deal. I'm okay. Awo nno omulwadde bw'ali naye munnange abantu abasinga bakyabuusabuusa obulwadde bwa Dr. Jose Chameleone era nga ndabyeko VJ Junior ng'agamba n'omulwadde wa Luxury naye maama olemwa olwalabye omukyala ensuusuuti enyirira Julius awedde n'alamukirawo anti munaye baalabikiddwako awo ng'amuwaze haaga kale ng'alinga amukiisinga kati ate bo balowoozezza mu birala naye nga amaaso wano sooka naye weerabireko ki ekyabadde mu ddwaliro ate tusobole okweyongerayo ba mikwano nagalyo naye nga bba abantu baliwo okwogera. Mukyala kulimino kino kikulekawa mukyala kulimino anti oyogera nnyo oyuwa enduso owamalaya bwamala okusala oli ku kisenge kino kikulekawa jwete zawedde wuyo ne Chameleone mu ddwaliro jwete ngambye talina na kyamanyi yeewunya nnyo okulaba olukazi olwo lwaguba ebizigo okubeera nga lwogera ebigambo byatawuliranga nako. In fact ngambye agenda kutwala Chameleone mu America amujjanjabire mu America amutwala ku mmande era tugenda kuddayo nkya mu ddwaliro alabe nga Chameleone asobola okutambula asobole okumutwala. Haka Chameleone mukwano gwe besto tamuwanga na kusente ze boogera ne sente zaamu ne wamu akawumbi amuwanga mukwano gwe as a friend. Kati mukyala Criminal abijja byavevenga ndowooza anoonya za bizigo yadde amanajja kwefasa zijuweti zaawedde kati kino kibalekawo abadde babolooga katambuza obusolo obwaggwako obwanaloogo okwatuna tekukyalina valu tekukyakola image wano mu Uganda. In fact obwo obusolo enkola enkadde tebakyabugula na bugula. Just keep quiet and werowoozeeko nnyo YouTube gy'otandise obukulu ogenda gibeerako tebigambo byonna wabyogera ddala n'obimalayo tolina kyotugamba mukyala suspect Criminal. Omulwadde aleeta akamwenyumwenyu ku matama naye nga bo bajjaaji munnange tebeetaaga kumanya bagambye ne maama omulwadde kati okuva eyali yamuwa ssente ke yamukyalidde mu ddwaliro kati olunaku olwaleero oyinza n'okuwulira nti bamusiibudde naye ng'omwana yavuddeyo n'atangaaza mutabani we Abba yavuddeyo n'agamba nti ekyamazima taata tali mu katemba mulwadde ebyaddala era n'agamba nti abalwadde bamuwadde emyaka 2 gyokka singa abatavudde ku biragala n'omwenge agenda kuba ng'afudde naye abantu bagamba nedda ono olwokuba yali ebbanja ya Julius awedde kati yasazeewo yeerwaze biki oyo n'ogola yabadde amuliisa ye muntu gwe bagamba nti yamuwa ebbanja gwawo buli omu agamba kino buli omu akaaba kino abamu bagamba siriimu abamu bagamba bino kaakati mutegedde nti taata we mulwadde wa akalulwe kano what is it called pancreas okitegere nti kayonooneka lwa mwenge na bitamiiza oba njaga biki ebyo kati kayonooneka so
In that respect, bwatakyusa lifestyle ye nagenda mu rehabilitation ne yeeyozaamu obusagwa n'obutwa bw'omwenge agenda kufa. Omwana agezaako kutaasa bulamu bwa kitaawe. Mulekerawo okuvuma omwana ate namwe abavaayo okumunenya. Ndabye Mama Fango ni ayomba nnyo olw'omwana okuvaayo. Mama Fango ni nawe wavaayo wano n'okaaba ebizibu bye bya famire yo. Naye Mama Fango ni take it from the boy's point of view. Nti omwana naye alina obulumi bwe nga gwe walina obulumi bwo naawe n'ovaayo n'ogamba famire yo bisiraani. Baganda bwe bakwata simanyi beki. N'omwana naye alina obulumi bwe. N'omwana naye ayagala kusevinga bulamu. Mutaddemu maama we. Mama we takiriimu. Bana bana bakyewaggula banululi. Tebagambwako. Bagiyita tebabikkirira. Ate omwana oyo okumanya nti nno asirikiridde ebbanga. Ate nno mukimanyi nti nno ne muwala we omukulu mbunno bajjajja b'abawanda lulusu. Bajjajja bakonjeranga obusagwa ku baana abo olw'okuba tebaagala nnyina. Ne bakonjeranga obusagwa nga babagamba ebisongovu. Abaana abo batereka trama ezo. Ate bajjajja bulijjo muwolereza ebikolobero batabani bamwe bye bakola naye kakati nno kati mujje muwolereze kino aba kye yakoze kuba muzzukulu wammwe. Mujje n'ekyo mukiwolereze. Ekituufu kiri nti omwana those kids so a lot. Mwe nabamugamba mbusirika family problems kokoliroko biki mwesibye ku family z'abantu endala bazuula baani naye mumuleke yennyulule. Mumuleke naye ayogere osanga naafuna obuyambi. Because watukidawo, that means all avenues of communication inside and off social media have not been working because the family has already villainized the wife, ex-wife or whatever, and the little gundi kids. Era omuntu watukirawo nga byonna by'omunda biganye. So listen to the boy, don't push him so much, don't attack him. Mama Fango ni kwagala nnyo naye omwana muleke ayogere kubanga tetwalitegedde nti oba taata we mulwadde. Twantegedde tutya nti taata we mulwadde kweri esanti ne dokita yamuwa emyaka ebiri okubeerawo. Wano babadde batambuza propaganda muno si mulwadde. Awo yonna ex-con bad black abadde yavaayo n'agamba nti simanyi bamubanja. Simanyi bilwa kyova yeerwazizza. Manomo ndabona ab'ebyobufuzi babadde bamwesibyeko nti nno ki nti si mulwadde. Eko omwana atubuulira amazima. Gwe naawe kennyini Mama Fango ni wavaayo naawe n'oyogera ebizibu byo ne famire yo era n'ovumanya ba famire bo n'ogaa tobaagala n'abamu bakwata. Naawe wavaayo. Kati omwana muleke, don't attack him. Kubanga ono omwana ono mukafuuka stage ye. Buli wonookoma okumwataakinga agenda kola ki? Agenda kweyongera kutusosootera. Ate otumanyi ffe awo nno wetutuusa ate ku famire z'amayanja. Munnange nenge eky'omukisa omulungi omuzadde yazizza omukono engulu kubanga tasobola n'okwogera n'okulya asobola okulyako ate mabega kaawo ekitabaddeewo naye nga ye omwana Abba Makasi yagambye nti ye agenda kufiira ku mazima obuziina bwa famire y'amayanja famire akyabwanikira ddala naye bannange n'omwana yansobedde taata wa Kamiliyoni ne mama wa Kamiliyoni yagambye abo ba evil mbusiku musebiri nga bamugamba nti taata wo waafiira ebyobugagga byonna bibeera byaffe kitegeeza bali mu nteekateeka baagalana baafe. Kale munnange bwe tweyongerayo Nalian Skin oyo no baby golaba ye baby waffe Mulwana Patrick Junior munnange akuze kirabika bulungi kwegamba bannange waliwo n'omukyala Joy Munyarwanda mukazi wa Nalian Skin naye maama kibebi bambi kyo bakirabidde gate amawulire agennako amalala agaliwo jjukira Queen Masolo ono amaza azenga atugamba nti olubuto lwalina lwa Nalian Skin yalumufunisa munnange olunaku lw'ejjo bambi olubuto lwe lwavuddemu era nga abadde baby boy kale bambi kama Katonda omwana we yavuddemu buno obuleeta kyalina lubuto abadde baby boy namulabyeko awo nga ali mukaaba amaziga ate bambi amayitirivu ne bo bajaji bakuno tebamanyi budde bwannake era nga bamugamba ekyokugwanira kubanga olubuto wayitiriza nnyo duteekamu kamera munnange bwe tuli bwe tweyongerayo Nalian Skin ono no munnange nga amaze n'agoba side chick we gw'abadde aliirako eyebbali Generation Official oluvannyuma lw'okugulawo ekibiina ekiyitibwa Generation Empire era nga ekyo ekibiina baakisazizzaamu olunaku lw'ejjo kwatadde n'okuvuma mukyala wa Nalian Skin wamu ne muganda wa mukyala wa Nalian Skin Aliya nti ono ow'ebbali proud side chick Generation yabadde aleese akamunyiru gambanga alinga nga Nalian Skin nti agoba abakyala yendowooza amaka ageze ate Nalian Skin agamba tekigenda kusoboka nze njagala mukazi wange tuvudde mbingi ate aŋomidde ennaku yange nokola nnyo omukwano ku baana abakulu kono mu ebindi n'ebiri ono simanyi yo simanyi nti baali bakaayana dda
kati nabi vita ya Aliya jukira Aliya Saidi abera nyine mama Junior kati ku birthday ate n'omuvuma ojja kubuvumya mama Junior gate gwe mwenyini gw'ekikola hakunjogezako ti ndi mudongo golewaze izi mafia ndi mudongo Empire kolanga ki njogedde ndi mukakkamu nga bwe njogera naye nkutambulira ensonga deni weterenze tusobola nyo bajonkeza tebamunda performance ya Empire ebadde nga disciplinary coach nga esemba y'okulowoleza kufango ni wano ate no nali mmanyi oba nalowooza nti kati nelowooza oba nga ndowooza oba katiimu bobo no butiimu obudde naye nga ate ngenda nedda tikyetagisa nze muntu wange kukola tiimu ng'empagira tikyetagisa kunkolera tiimu oba tumanyiganye oye gino ekyo mutumanyiganye bulungi nno ensonga siri mukwasali mwalo nekati bino ensonga kazigenda kuki tigumanyi amawanga abiri gakoze eki gatudde mu kuteeseganya kati ate namwe bamamukola nfu kyokuvumirawo omuntu mukole ka meeting bwe muti oba katujja bufuna naye nga ffe twagala musawa nga zitwabadde ntonotono muve mututangaze ebirungi byo tuzoba tumanyiko ebimu naye ekigenderwa kyaki kyakuwakulantana omweno mwagagifuula waliwo zombi sinote waliwo zombi this is not a game park amiga tumalako bantu mirembe tumalako bantu mirembe ntufune fiti ndowooza maluma n'abantu bangi ate bonna bafangu omulama gwabwe kubanga bajja mu fangu baleetamu akantu ow'ebbanga owotamwemukira teweebika ndowooza munnange bayinza okuba nga baatuukako kale mu nsonga z'omukwano naye ng'oli yali wa ku bbali kati ate ndowooza bwe bali muluma nnyo Alien Skin okulaba ng'alina omukyala ewaka bannange we tuli amugambye munnange ebbanga nnakulyako togenda ate okumanyira famire yange Alien Skin ono kyemwagaddeko musajja alinga alina eddalu naye ate mukazi we amuwa ekitiibwa kubanga agambye ojja kunvumisa maama Junior omusajja omulala nno munnange tabyogera agamba kangende n'ono abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo sanyusa okubalaba amannya agange yeze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase enamba yange yeno eri 0707763711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu tukyeyongerayo n'ensonga za Alien Skin wamu n'omukyalo ono yajjanga generation n'ate kati gye bifundikidde nga aguddewo ekibiina ate nno nga kizze ne speed y'amaanyi nnyo bagamba nti ono omukyala yajja mu kibiina kya Alien Skin ekya Fangoni nga yeefudde nga kiyambi so kumbe yali alina mission gy'abalambu munnange alina omukulu mu gavumenti yamutuma asaanyeewo ekibiina kya Alien Skin kati olunaku lw'ejjo munnange bw'ati Alien Skin bwe yamwatulidde n'amugamba nze nkugobye todda mu kibiina Forest yasinze okutegezebwa nga digensions malaya mbwamwe mwali munguzeeko bisirani mmwe Alien Skin ng'otuuzizza olukuŋŋaana lw'abantu menke wange n'ogamba mbwe ekibiina kya jjene ekyo mbu nkigobye nze nali nkugambyeko nti ekibiina kyange kiri mu kibiina kyo nali nkugambyeko nti munteeraamu sitampu nti ndi under Fangon Forest kati nyamba nteeremu sitampu have I ever done that? Bannaye mulekerawo okwewa importance
okubeera awo n'okola live ngeri so full of emotions Luga media tudda walinga akamyu n'ova googera fwa. It doesn't make you a man. Osobola otya okukwata ebigambo byange n'obikyusa. Nkugambye saagala kuyingira mu fango nisigenda ku registeringa. Ovaayo otya n'ogamba abantu mbu ekibiina kyo nkigobye. Who are you? As who? But now you're this lead of kabampane, kabampulire, kabandabe, kansalewo togenda kusala we wa Generations Empire. You will not do that. I refuse. I repeat. I refuse. May God forbid. Natandika nawe. Nvumiddwa toyina kyotamanyi day in day out. Banvuma kululwa kuva tatandika. Bwatyo munnange awo omukyala Jenny akyawira nkulukota agamba Alien Skin teyali badde ye ne baawukana bubi nnyo era ng'abantu abamu bo abadde bajja nga baba following bagambye Alien Skin ekyamazima yeeyisizza mu bintu kubanga ono omukyala amuyiriddewo nnyo omubiri ate abala bagamba amugobe alina ekigendererwa ekyamuleeta mu fango ne bw'alina mission ennene gy'aliko ate eyagala okusuula Alien Skin nange ebigambo wembiwulira ate neezija nembibategeeza katusooka olaboonera muzikize mbasibulire wano Generations akoze ogugwe yensonga lwaki naye aguddewo empire abaana bamugulirawo empire nga bagamba yo baba bafango ni soldiers abaranyi generations aranyi and to be like okumwebaza bamukolera ki bamukolera empire yiye gwenga Alien Skin the only time you had to support that woman is support ekintu kye bamuteereddewo that only ate okujjonkera you're intimidated. If you believe she's that small, wandi badogambo yo ne wana tekawo empire ye teina jegenda kulaga. Kubaira abalala bajizala wako ne bagamba ero generations eyo bye bitaddewo tewali agenda bigula. Simanya litaddewo amasweta teri agenda gambala. Mwakomekerera mulidde ebigambo byammwe esweta bazigula esweta bazambala. So if generations was that small, yandi badde tafuna bantu bamugulirawo kibiina ate nga n'abaguddewo ekibiina bamulaba akulwaniriddeko. Wallahi okoze bubi. Mante mwagala mazima. Temwagala mazima. But whenever you have people around, choose wisely. Will the person to whose back you're scratching agenda kuchuka nawe akutakule? Waba omuntu ali willing to scratch where you don't reach. Funayo omuntu gwogenda ottakulanga enkya agenda kutakula. Kati wano wabadde lagira generations nti omukwano gwabwe guli solid. Wana abantu abamu baali bamujjonkera oyo omuwala era still omusajja oyo yasirika nga ye wadde ate asirisa generations amugamba bambi sirika bambi baleka abo ngeri baliwe bakuba ekikopo. Even this time round oli awo oli mumuwana mukazi mbusimanyi omukazi wange awo oba oyagala kundabisa dog. That woman has contributed a lot. Generations has contributed a lot on your wealth. Golinge ya muwa fame na ya ate yakuwadde obwongo n'amagezi ge. Nothing is more important than that. Kubanga nze musawo Namaganda Sylvia era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kyebayita Bright Future Superior Unique Manufacturers of ebirungi kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural. Alina osteoporosis, alina rheumatoid arthritis, alina ebirwadde biri mutawani bya joints, omugongo, afunye accident, bannange byose byenjawulo. Kadde kitegeeza omutima fasitula kitegeeza era olina omuntu takyajjukira n'egyafudde oluusi yeerabirayo, alina alzheimer's, memory loss, olina omwana takola bulungi mu kilaasi. Bannange omuliza akyankalana eddagala likola bulungi ku baana. Tulina mu katinga kano bayita prostate relax. Kana akadagala kayamba abaana okutangira prostate cancer, kabayamba alina prostate enlargement. Bana olina cancer atandikiriza ali mu stage esookuba ey'okubiri. Mugambe oba sisitawo oba bratawo oba mukwano mugambe ajja kusa akadagala kafe kano tagenda kuddamu kulowooza ku ebyo ebirwadde. Enkwaso ze tezimala kamuyamba okuyingiza enkwaso ze n'okukyawo. Bannange tuna expowerman wabanga alina enkwaso ze tezimala kano kayamba okuyingiza enkwaso ze afuna premature ejaculation bwaba tuse mu kisaawa amala mangu kano kandida oba any harmful bacterias